Naye bannange Chosen Becky yakola ki bannayuganda? Babadde bakamala okuba nti nate basabula ataata we kakati ate bazena ku maama we bali mu kuba nti nno bamusabula akwesa n'okuba nti no bamwogerera akwesa n'okuba nti no munnange anna aha katukuwe katambi maama wa Chosen Becky ekyalo kyonna kizinye omusajja yavuddeyo n'aleeta obujulizi okukyali awo n'okuzaalazaala wangi alinga muwala we nkugambye layike maaza layike alifatayiro naye kati lindako zaayi lwatugamba mama wa Chosen Becky yafa ani kugamba ono nalabika yali maama we muto wehamu owulira olugambo nga bagamba nti ekyamujja ewoono omufumbi w'emmere baali bamusheyalinga maama n'omwana towakana abannange nedda maama yalyanga omukodo omukazi atambuza leege okimanya ali lubuto kati okubanga omwana we ali fatayiro 100% nga ne maama ali fatayiro 100%. Abaana 8 mu basajja 6 Masaka kikiggwe kaakati eyo teyandibadde ensonga enkulu nti mulokole singa abadde nga ya sitaani abaana 10 mu basajja 10 buli emu mulokole munnange bitambuliza mu bulokole kiki maama wa Chosen Becky bakyamuzina akyazaala tebampulira abaana bawano bakuwulire mukwano gw'omugamba abikole ffe tuliwo okubyogerako sikyayagala kuntuuza mu bigambo naye abikutuuzaamu oli muntu mukugambye taata Chosen yatadde akaka era essaawa yonna tuyinza okulaba ku butambi bwa mama wa Chosen essaawa yonna tulaba ku butambi bwa mama wa Chosen bannange ngenda kufa ekitiibwa nze ali wa Chosen Becky wadde ng'ebyo bali mu kubyogera ku maama we yavuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'ate yeemulugunya n'alyoka agamba nti bannange empeta ye yamuweebwa Professor Ssekajja tekyamutuuka olw'okuba nti nno ageze kati aneeyanjula atya katubeere nga tukuwa akatambike musibye mutya bannaaye nina kyenza okwebuuza bannaaye obufumbo kakati abasooka mu bufumbo byonna mwabitugamba nti lunyuma naye temwatulabula tiwaliyo okugejja kyokka bw'ogejja empeta eba tekyakutuuka kati nga nze mukyala Ssekajja ow'empeta oh my god ow'empeta bwe mba sirina mpeta mba ngenda kwogera ki yiye engalo nakati ekyannuma eno makkati ennuma nnyo empeta yannyiza engalo n'empuli yange ennuma naye nga nkyagigaanidde nga ngamba omwami wange sigenda kugijjako nannegayira ajjako neŋŋaana era yaginzigyeko omusajja oyo njagala mu confronti nga mugayira ki yanzigyeko empeta yange ayina intentions endala nga temwatugamba nti mu bufumbo waliyo okugejja empeta gye wafuna nga tekwata netuuka nekwata engalo neekuluma ne baagala n'ogisalamu obusazi that is not fair kati empeta yange kati ngenda kweyanjula ntya mukyala Ssekajja owaki owempeta nga teriimu nga ndaga lubale namwe mubeere serious ate oba oyagala eri gye baakuwasizaako original era nga tukyali ewa Chosen Becky wano n'abadde ng'ali mu kuba nti n'alumya mujja we agambye nti ye mukyala Ssekajja omubwati ow'empeta naye obuzibu buli nti empeta mbu kati tekyamutuuka era mumusanga nga tagiina mubeere nga mukijjukira nti empeta tekyamutuuka era omwami we yamulagidde asooke agijjeko ntudde wano mu mmotoka nninze mwami wange yagenze kutwalira bano bintu byakuzannyisa sisamuleka yeka because era nze ne wemba mbalabe nga muli bantu basatu nga mbalese n'omwami wange n'amala avaawo mu nnyinyonnyola because omwana bw'afuna ekizibu omwana abayitako atya n'agenda muba temulaba beera serious nammwe kati nange kyekintuuza wano omwami wange waabaayo nga alina essomero lyagenda otwalira bibouncing kasobye nga nzija ntula wano mu mmotoka bwenjira nga nningizaayoko nga ndaba oba ali oke sibakkiriza wadde okuggala geeti erina kuba nzigule nga ndabayo
mwami wange kale okikkaatiriza nti wange yampasamisa natuka obudde bwali bulaba twali eri ku beach gye yasalawo eyo amanya ayagala nnyo obutonde. Era Chosen Becky avuddeyo n'abeera ng'ate alabula basingo mother. Mbu munaye mukomye akajanja omwami we mususu okuba nti n'omumukubira mu budde obw'ekiro. Si byaffe oyinza okugamba nti aba News Park Channel bannange abali mu kutema mugambo akatambi kaakano. Ne bannaye basingo mother mukubira nnyo omwami wange. Kituufu waffe naye bazziya mukendeeze. Ate naddala ekiro linaakuba mwami Ssekajja gyebale weebale kwagala Becky ne munnange nange siina buwunga bantu mmwe yeyambako nze kansooka ntereeze nammwe abanuneeno mpolampola naye bano soke mundeke ennyumirwe bamaama ekituufu omwami waffe naye soke mulinde temukuba kiro nnyo musajja mukimanyini mukyala yafunawo Masaka muzaazi tuzaaza abaana abalema naye nga bane ekintu kiri kinnakuwaza nnyo mmwe abantu abasooka mu bufumbo abantu mubannyonnyole wammanzi abajja mbabuulidde empeta ogifuna erebera n'otuuka mu bufumbo n'ogejja ng'olina ogijjako ate oba oyagalayo yennyini gye baakuwasizako kuba nze ne bwompendera saagikwata afazaali olugalo ngenda ne balukola sajjani ne lukogga empeta n'entuuka ne bwe libagomba nga lyentaddemu empeta njagala egyo gye yampasizaako yennyini kati neeyanjula ntya empeta yange ate omwami wange yaginzigyeko lwampaka leeta empeta lwampaka mazima mpulira nswadde mpulira nga gwe yayambudde olugoye. I need my ring back. Amamu abafumba abajja nze mbannyonnyodde bw'otuuka enoogejja empeta naye banga tekyakutuuka era mba mugenda okwambala empeta mufune ebiwete ebinenenene nze yange tekyantuuka ate omwami yaginzigyeko lwampaka. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tukirize tusoke tubuzeeko ku mikwano gyaffe wano wammanga. Prosi Elizabeth ogamba otya? Kagude Charles ogamba otya? Namrindwa Prosi tukutumiddeko. Waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Dream Big. Waliwo ate mukwano gwaffe ayitibwa Orisha ogamba otya? Babirye Farida tukutumiddeko. Nakalema Catherine ogamba otya? Zainab ogamba otya? Mukwano katuberenga atweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate etufuna bannange ebiri munnange wa Honorable Muwanga Kivumbi si birungi si birungi kkiriza tuberenga ate atukuwa akatambi kano bw'abanga bwati bwafaanana bano bagunjula maama nnyabo kale katuberenga tukuwa pastor abeereko kyayogera. Honorable Muwanga Kivumbi kino kyemwamukoze mwebale kukimukola wateeka okubaawo abagenda okusasula omutango bw'abanga kyekyo kyanaayitamu kakiyitemu akituusa eggologoosa tewali kigenda okutumalamu amaanyi. Bino babikola bamutuleetere ng'afaanana bw'ati tutye okitegedde babimukola bamutuleetere ng'afaanana bw'ati tutye tubiveemu. Kati kino kitegeeza n'abadde yabivaamu yessaawa okusituka okukomawo yessaawa okusituka okwerwanako okitegedde okuba olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate mu emiti emikalu gye baagala okufumba emmere okitegedde ekyo tekigenda kututiisatiisa. Eyo y'ensonga lwaki twagala freedom kubanga talina kye yakoze tolina musango gw'osobola kumuvunaana wabula bamenya spirit era kino tebakikoze Muwanga Kivumbi bakikola ffe baba bakikola gwe agenda omulaba. Kati oyina kwambala wayi oyina kwambala buvumu nti kuba ate Mukama atuwadde ekisa nti tuyina Muwanga Kivumbi akkiriza okukimukola baleme kikola mulala. Kati tuyina kuyimirira ulira Bayibuli egamba bweti mu kyandikwa kyembadde njagala gundi okubuulira leero obudde bugenze
mbadde ncha giraguni ncha nnyonnyola ebintu ebyo ngende wali kati obanga omuntu bw'oyogera ku mukulembeze bakukola kino okwogera obwogezi nti tetukkirizibwa na kwogera nga ne Trump bamwogerako nga ne Nyantanahu bamwogerako alina tekinologi w'ensi yonna bw'ayagala okutegula ensi egwemu basobola ogisulamu America ne Israel basobola okusuulamu ensi eno abo babiri ne beekyawa ne bagamba ekijja kijje basobola okutegulula ensi nekwata omuliro okuva ku border paka ku border planet Earth nesaanawo naye baboogerako naye mbu Museveni ne mutabani w'Abanyarwanda abagwira nti tebaboogerako. That's why twagala kubeera free. Yesu yajja ku nsi nga ze tusetinga free. Honorable Joel Ssenyonyi naye wuno avuddeyo munange n'abaako ate byayogera ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Nabyo katubeere nga tubikuwa. Nina be nabadde mpulira gabagamba nti kakati Honorable Muwanga Kivumbi yayogezza obusungu bungi, yayogedde ebigambo bingi kwe kumukwata. Kakati mwagala tutandike bwe tunalaba ekikyamu atugambe nti kino kirungi kyereere. Bwe tunalaba ekiddugavu tugambe nti ekyo gwe tokiraba nti kya white. Nedda tetugenda kwogera bwetu. Ekikyamu tujja kisongako nti kino kikyamu era kitereezebwe. Ate n'ekirala kale bw'oba ogamba nti ayina ekikyamu kye yayogedde ekimenya amateeka, katugambe just for argument's sake nti waliwo kye yayogedde ekimenya amateeka. Kakati lwaki oba omukolako mob justice? Onatabeera mob justice. Nalaba abanene mu gavumenti nga bavumirira. Waliwo omuvubuka eyali azannya rugby Sydney Gongodyo eyakubibwa. Oyino teyalina mubbi. Ne waliwo yagala no anyakudde akasawo ne bamugwira ne bamukuba ne bamutta. Ekikulu kyali ekikyamu. Nendaba abapoliisi abanene mu gavumenti ne bagamba nti ng'ovudde ku ono Gongodyo atalina musango gwazizza. Nti ku kyalo kyammwe ne mumukwata omuntu nga mumukwatidde mu kikolwa eky'obubbi temumukuba mumutwale ku poliisi. Si bwe bagamba ikakati lwaki bw'otebereza nti ono Muwanga Kivumbi oba omuntu yenna alina omusango gwazizza, lwaki tomutwala ku poliisi then omutwale mu kooti? Wakati gwe omu gw'ovumirira mob justice. Kati omuntu bw'omutwaleeyo mu Tokya Chamber abo bogoberedde mateeka. Oba tolina njawulo ne bano abakola mob justice. Tewali njawulo. Kubanga abantu bagamba nti omuntu ne bw'omukwata ng'abbye enkokoyo ng'akoze eki, mutwale ku poliisi. Tokwata mayinja kumukuba kumutta. Ate nga nze ekyo zikiriziganya nakyo newankubadde omuntu omukwatidde mu kikolwa eky'obumenyi bw'amateeka. Naye ate gavumenti ekubiriza abantu obutakola mob justice. Yo lwaki ekola mob justice? Omuntu mukwate bw'oba otebeeza atazizza omusango, mutwale ku poliisi. Ate ne ku poliisi alina kumalayo ssaawa 48 bwe ziwera, either omutaka kalo ka poliisi bondi oba n'omutwala mu kkooti. Ate ne bw'omutwala mu kkooti afuna obwenkanya mu kumuwozesa. Bitulaba munnaffe mukulu waffe Dr. Kizza Besigye yazza ayogerako. Agamba kale mwandeeta mu kkooti naye njagala bwenkanya nga mumpozesa. Wakati bwe munaalwamba abamuwolereza abalala ne mubagaana okujja okumuwolereza, awo tewabeerawo bwenkanya. Bye twagala bitereere ate nga tujja kulemerako okulanga ensonga zino. Mu mawulire amalala Liripazo wuno avuddeyo n'abeera ng'ate munnange agamba alimpa amugambye nti abeere nga yeebaza gavumenti eno olw'okumusiba. Mbu yavuddeyo afaananira ddala bulungi, si byaffe bya Liripazo. Alimpa ekisookera ddala poliisi yeebale kukusiba n'oddamu amagezi, wavuddeyo onyirira. Mukama mulungi. Yes, abantu abamu gavumenti yeetaaga bakwatemu bakyuke. Ate bwe mala awo nebaza gavumenti ennaku zino etwala abantu mu retreat ekyankwazi ne bakomawo nga bazzeemu amagezi. Alimpa obadde wafuuka ekizibu, poliisi yeebale kutukwatiramu. Kati wakomyewo onyirira n'okunyirira oteredde. Ekisooka Alimpa nga tugenda okusonda ssente ne bwe ziba miliyoni 2 tugenda kulaajanira abantu. Alimpa njagala otukakase tokyanywa njaga. Alimpa oli musajja muyimbi nnyo, lwaki weegatta n'obuvuka bw'emakindi obutalina talenti? Obuvubuka bw'owuzuumiramu
obwagwa buli kagwa ne keripa ku nuupu onuunya ki mwaba abavubuka beera ne kididi wo kuba kididi akwagala nze I recommend kididi akwagala kididi tukwagala nnyo kididi weebali kufuba kwalimpa weebalire ddala weebale kididi alimpa va kuwalaji ndowooza wamuvaako ate nedda bw'oba ogamba nti tomuvaako ng'obadde mukomera emyezi ena nga tomunywa ovuddeko kyofudde polisi yeebale kutukwatira kati tuba tukusevinze tukulabako osanga singa oli mu ttaka yeebale ndi mukulu wayo kubanga bali mukuteekako sente tuziraba bannayuganda mwebali neratinamu bwe tumala alimpa latinamu alina okujja wano abantu b'embalala babadde bakombye kwerima nga bagamba latinamu yakola emisango bakacece ba Western Ugimi abantu bonna ne baŋŋawo omwana oyo yadda wano n'atujolonga n'atukola ettomi ne bagamba bwali buto abaana mu basonyiwe baali ba TV omwana bamubulakamairinga nga bwe baakolanga ne bamukasuka mu kinnya kya fuuti 405 nange nga embadi gye baali banzannye ne mbasamira abookubiri baali bafuutu baali bankasuse bafuutu nga baagala nzira era akaayi n'oyo omwana kati bwe bakusanga nga tolina bwogerero tomanyi kubasamira ng'ogudde mu kinnya kya fuuti 405 oyo omwana yakola ki alimpa abamusuula baali batuvi bamuteekako embozi z'omutima ate nze nnimbye ati baabaga nnimba boogere leero nazze kunyoka nga tonnasoma namba yalimpa abantu sente bagenda muwa wano ne bw'onaagala basuleko naye alimpa naawe ebbwadde ne ligambwako nnyini waalyo ng'omuntu olina okukyusa nze kigundu sikyawolereza muyimbi naye alimpa nja kumuwolereza kuba mumanya embulamu bwe obwa bulijjo obutali bwa stage alimpa njagala onkolera ebintu bino bibiri bagenda kuwa sente ate nze ndi mukulu wo ndi muganda wo guno gwe subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section oluvannyuma lwa Zario okuba nti no munnange yakyusizza ku face ye kati erina engeri gyerabikamu abamu bagambye nti erabika bulungi ate abamu bagambye nti terabika bulungi simanyi oba ggwe olaba otya face yeyo naye nga ye Prima avuddeyo n'alyoka agamba nti ssaawa yonna naye wanaafuna kasente ajja kubeera ng'akola Zario bye yakoze katubeera nga tukuwa akatambi ka Prima. Did you see Zario's new face? Mwana gwe mukimanyi nti mama we asobola okukuzaala okeera ku makya ofaanana bulala gy'ogenda okukula ng'ofaanana bulala nange najagadde feesi mwana gwe wenfunira kasente nga bankola munene nabwe wagadde obuuso wakati ayi mwana gwe bakuzaala na feesi ndala okaddiwa nandala gweva ku ssente nange mbyagala we bati ogenda okukomawo nga bannayuganda siye bagamba ti nasozi ate kati afuusaani embaga munyongereko bwongezi linnya yeni oba kingikyanga but it was nice omayi bakulega muno obuuso bunyuma fox babuta fox ye nze nabwagadde I think munene bakolamu kafiiri bakuli kati facelift banange munywe kola jeni mutandike kati nywe kola jeni mwana gwe kubanga nze ndaba obulamu gye budda bw'oba toyinaamu ssente okimanyi ogenda yiika lumu nga kabuuyi yambo paka kufa munywe mukolemu ku ssente nga kugulwa kuyiika nga bakusitulekinga omukono we gugwana nga bakoleega ebbere werigejja nga balireega ate feesa ate ttama nga balireega ate omumwa nga bagupikamu nga baguteekamuko kiggwero buli kimu ssente that is the goal buli kimu ekintu kiri kimu mani nembabuuya ekintu kiri kimu ki mani kambabulireko mukole ssente
oba munywe ne collagen kasobeza 20 years tandika okunywa. The earlier the better, because it helps your body hydrate, it keeps your body hydrated. Sikulimba. Collagen keeping us body hydrated, nga skin eri full tesaginga. Olaba eyambako ne ku skin elasticity. Nti obeera ne skin nga skin eri olaba nga tesaginga teri munkanyanya. Kala enaku zino badde nali kufuna nena zi lifelines. Tebula nti zigenzi. Zigenda lwa collagen naye mwana gwe nange neyafuna sente. Nikatona baba genda kundeegamu batya wano. Penge naye wuno munange avuddeyo n'abeerako byayogera ku nsonga za Zari okuba nti no yeekyusiza oba muna bagamba mbu yakoze oba sajjale oba munayo bafa abamu tuli bafala tetubitegeera katubeere nga tukuwa akatambi kano. Afuna amawulire nti omusajja gwe yazaalamu abaana gwe beta Diamond ayawukanye ne mukazi we Zuchi. Ngate eno yego abadde ayagala muvubuka azanyirira nnyo zene takola nnungi naye azanyirira nnyo ali mbikonde eno yefuula DJ alaba azanyikiriza si musajja mwanguli amwongerako tuvala kumubuuza what do you put on the table asala amagezi azza atye omusajja oli Omutanzania gwe yazaalira abaana ababiri ennaku zino nga bwe kiri nti Zuchi agenze era results ezavuddeyo eyagadde ofaana n'akawundo twageze okutegeera ti ababanja ssente abagesabye balance ekyavuddeyo si kawundo era bagisobeza operation mwavuddeyo nzige yabadde agafaana nga kawundo yafaananyeemu ate enzige alimu oluyanziyanzi awulako bubuzi justice antena afaanana akayenje bamuyita the trend setter Zari. But you see, nsiba amagamba sometimes money is not everything. And I said there's later crazy ideas in band. Simanyo bawe yera balaba yanyumye. But she is influential. Si yasoso chikola. Ayinza okuba yasose mu Uganda. N'abaana baffe bagenda bikopa babagolola emba. Shakibo oli munnamukisa. Era yetwogerera you're the first black African, not actually mu East Africa. Yakasooko zina akawundo. You're gonna be the first man of Egadanga enzige oba akawundo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribing, liking, n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.